The fact that ndi musajja muganda amazima go video eno mbadde sina gikola naye ate nino gikola olw'ensonga bwe tuteetereza oba oli awo tugenda maliriza nga ekintu kye tubadde nga tusuusuuta okumala ebbanga kyonoonese olw'ensonga nti eriyo abatono abaagala okuyisaawo ensonga zaabwe. Simanyi oba okategedde. Buli muganda yenna alaba vidiyo eno oli waddembe okukyawa ne ssekukyawa omuntu yenna eyakera ku makya n'atuula wansi n'akkiriza Operation Wealth Creation eya Salim Saleh ekwasaganya enkuuka. Guno n'omulundi gwakubiri nga Salim Saleh ateeka ssente mu nkuuka according to what we hear. Olunaku olwaleero enkuuka lweriyo. Enkuuka zonna ezibaddewo for the past many years, I don't even count. By saawa nnya ekisaawe olubiri kyali almost kijjudde. Naye gwe ssebo oba nnya bandaba olunaku olwaleero kimalamu amaanyi. Olunaku olwaleero kimalamu amaanyi. That clip you are seeing on screen, eyo clip ekwatiddwa essaawa zibadde 7 nga yeyo audience eri mu nkuuka. That is the audience eri mu nkuuka. First and foremost, kabadde kaseera kakusoomoozebwa nti enkuuka ezze nga tuli mu biseera bya campaign. Ate on top of that, they made a very big mistake. Newe kyandibadde nti it is monetary, waliwo ssente we zikoma okukola gwe ssebo oba nnya bandaba. Eno video wobanga oli musajja muganda ng'oyagala obwakabaka nzikiriza ojja kukkiriziganya nange. Waliwo we tutuuka ekiseera nga ssente tekola. Enkuuka ebadde sponsoringibwa Airtel. Era nga Airtel egiteekamu ssente tukimanyi kala yaayo ya red. Tewali akyalina kubuusabuusa nti kala ya red mu Buganda waneeno si ewamba olw'ensonga nti abantu abasinga naddala mu biseera by'okulonda bino mu Buganda waneeno Abaganda abasinga ennamba yo esinga obunene ewagira National Unity Platform ate nga bakulembeza kala ya yellow. Now obeera mu buyabuya nga tobala okeera ku makya newankubadde oyagala ssente n'okwata MTN as an official sponsor. That is yellow. Yellow nga tuli mu ddala bino kyandikoze kino nga tuli mu kaseera ka byabufuzi nkwata bulungi nga tuli mu kaseera k'ebyobufuzi n'okwata MTN okusponsoringa enkuuka. Okusponsoringa enkuuka nga tukimanyi timu kala yaayo ya yellow ate nga tukimanyi mu Buganda wano yellow tefuguma. Okufuguma balina kukozesa ssente. Abasajja bakwata ekitiibwa kya Buganda, bakutte amaanyi ga Buganda ne bagagabira omuntu aganafuyiza to that extent. No one could believe nti by sawa 7 such an audience esobola okubeera mu nkuuka. It is so worrying and annoying. Nti by saawa 2 enkuuka ekisaawe kyali kipiipye. Ekisaawe kyali kipiipye. Kigenda kuba kya nnaku nnyo nga amawulire gakuba nti ebivulu ebyasaze ennaku z'omwezi nga 31 enkuuka. Abafunye ssente tebagenda swala naye Obuganda Obwakabaka bwa Buganda bugenda swala. Njagala owulirize ebigambo bino. Ebintu bigenda tandika okusafesinga okutandika n'enkya nga tuyingidde mu mwaka gwa 2026. Mugenda tandika owulira emboozi za ddiiro abasajja ze baazannya mu nsonga eno. Bo abaagula ekivulu kino baali bagezi. Baabala nti the fact that bade bagezaako kendeeza ku pressure
n'amaanyi g'abantu, it was inevitable for them okuyingira Munkuuka kuba bakimanyi bulungi nnyo. Munkuuka erinnya Kyagulanyi, enkuuka ebadde egenda kubeera Lwale ya Kyagulanyi eggalawo mwaka nti newaatandibaddeyo wabadde wagenda kubeerayo Lwale. Era nafunyeeko okutegeezebwa nti ku buli muyimbi gwe baabuukinze baamutaddeko akakwakkulizo. Don't mention mukategedde. Bo ekyabwe bakikoze bayiseewo kuba abantu bo amazima go bw'ozibanga essaawa zino tebannaba kujja, tebagenda kujja. Kigenda kuba kyamagero, kijja kuba kyamagero okuwera ssaawa emu ng'enkuuka ejjudde nga bwe yajjula. It will be a miracle. Katonda amanyi okukola muno ebyamagero tomanya, naye kigenda kuba kyamagero nnyo. Gujja kubanga mupiira gwa Lyon ne Manchester United gwe yajeyo mu ddakiika esembayo abantu okujjula Munkuuka. Wekibanga essaawa zino, that is the audience eriyo, kigenda ba kyamagero nnyo. Mwena abaze bagoberera enkuuka mujja kukkiriziganya nange. Essaawa zino enkuuka kati eba yapiipye dda. Era sikiwa nti oba ne Ssaabasajja Kabaka anaalabikako. Because enkuuka eno kyekibadde ekivulo ekisinga okuba ne audience nga tuggalawo omwaka. Mu byafaayo by'ebivulu ku 31st enkuuka kyekivulu ekibadde kisinga okuba n'abantu ng'abantu bawera emitwalo 60 awo mu lubiri. This time round, this is what is happening. Abasajja bakoze Obuganda shege. Tambuza ogambe nti abasajja bakoze Obuganda shege. Tambuza ogambe nti abasajja bakoze Obwakabaka bwa Buganda shege. That is what is happening in Nkuuka. Kati njagala nkulage gwe wenna wenna olabe ekiri mu Nkuuka oba oli awo onoosobola okutegeera kye njogerako. Atukomewo. Nedda basajja mivule olumbe terutya abakulu akabuga kalamba. Sewanyana okyalimu ekimeeme naye Omuganda alina ekikunta kyayita n'alwaliza miryango. Kiba kitya ekikunta n'alwaliza miryango? Kyabeera nakyo mu ndiri Mutojjo zindaalo ogwo oguli lwaki mugujjako abayambeko awo ku muzindaalo ogwo? n'alwaliza miryango bulambitse ennene basajja emivule Mukoza sabo kyekyo nga kigazi nnyo kinene nnyo ate nga kigumu nnyo. Basajja mivule ekyo kiba kikunta nga kinene bulungi, kigazi bulungi ate nga kifamagiddwa bulungi akagoba kalamu. Tweyongeddeyo Sewanyana simanyi bw'oyimiridde naye mu byafaayo bya Buganda mulimu Kabaka yanagula nti mutabani we aligenda empwanyi mbuulira Kabaka oyo. Muteesa olubereberye kati oba nseka ki? Kati otandise ekirabika ogenda ku kyakutaano mu lulimi oludda ku balunnyanja. Kiki kye bayita endagire? Mwana akalwawuta nga kabugumye kagenda kuzikira. Guys, kamala okugula data wano katini. Sobya George. Guys, kamala okugula data oba waliwo ayina agule. Saagala bajjako. Tugenze. Saagala kugula data wano ndaba rawuta ebugumye enzo zikira omusana mungi. Naye baba bayunja ettooke oluusi omugogo guvaamu eddoboozi
tuliyita lutya Nabangogoma obugoba bubiri. Bino ebibiri biwute buva waliwo enju ya muzaana Nanzigu. Enju eno leta box y'amazzi ngenda kuleta tatoni ichikuzitia kama hiyo box ya kipana 6k kile kwa wakaka robitege rambe naka effect na tate abange tugende maaso mpola akati enju eno ya muzaana Nanzigu erina akakwate n'abeddira Fulaya just katisigaza yokamu. Erina akakwate n'abeddira enkerebwe mpe erinnya ly'enju eyo. Baba bakusharingire Katalamo omusomesa Matayo Sewanyana na kino kituuka ekikuumuzaamu ekisobe kituuka okubuukamu nabe sharinga live yaffe tetwagala yekwate kiweebwa linnya ki likinga live sharinga live edda asajja mivule akaswa kabi Omegganyi ow'omukaaga gasajja mwifule yowaana ate nga mulungamye wa mikolo giwatwe gigumiza njano kutegeeza nti ekiriyo kyembi ekiriyo kya n'ennungi sharinga live likinga live nkusoye twambalagane mu kanzu omusuka mu wenju omuganda omuntu gwayogerako nti alina olunkowe yaba atya tunyonyole bulungi sebaye naki olunkowe yalina omanyi co-hosting ngambe ekigundi mu co-hosting nakyo nedda Sewanyana mugambe omuntu atakolaganika naye nedda tojjo omuntu oyo abawalu oyo ye muntu akola emirimu n'asasulwa ssente naye ssente ezo buli lwazifuna n'afuna ebizibu ebizitwala n'aba nga tafunye mu byakoze. Masajja mivule kulamba ssebo kusooka ezitakuba mabega kati mpe ensonga enkulu emu eyaleetera kibuuka kigaanira okwatiikirira Buganda. ssebo omwami oyo kibuuka kigaanira yalagula nti Ssekabaka Muteesa owookubiri bwe yawaŋŋangusibwa agenda kudda n'obuwanguzi. Kituufu obugoba bubiri. Weewaawo ssebo sirina kyeji Olanga basajja ebyafaayo bimanyi bulungi. Weewaawo ssebo katukokyemu tukokye koyikoyi lya nina mukazi wange buli kiseera akweka sting atambulira ku mabbali ga kkubo. mukama wange okuba mudalizo omukeeka kwata alo Kituufu weewaawo ssebo oyogeyoge okoze basajja weewaawo waliwo kabaka eyava ku bwakabaka bwe n'agenda ebbula mazzi mu mawokota awulirako eyo mpulira ng'olya kabaka ki oyo ssebo yalina mugala. kituufu obugoba bubiri. Amiina ssebo bwotyo basajja ogunjukidde ebibuuzo omusimbu agunjukira biggwo. kituufu kakati weewaawo embaga y'omuganda bweggwa ekibadde mu lujja kijjibwawo si bwe kiri ye ssebo ekikolwa ekyo kiyobalinnya kiri nnono okwanula ekidaala okuwanula ekidaala edda Namayo kuwanuula Kateke nayanza nnyo nayanza
Gasajja ebintu byete kabusimba bida. Mano batunaddamu edda. Live kanzoke njijjeko. Kino kigamba. Okukwata ey'ekisibo. Pola. Kitegeeza ki? Live kanzoke njijjeko tujja kudda edda mubeereko bubeezi just mulinde. Okukwata ey'ekisibo. Kiba kisoko. Omukyala. Sinzo nagigoba Ezo sente ziriko ebirwadde. Omwana wali okukoze operation myeko. Nakirabako. wate waliyo madi Kaakati owaana Sebo. ekibira Ebyo. Mpulira. omutemwa omuggo ddamula kisangibwa mu ssaza Sisiwo ng'olina omutaka kikuuma era ompe Ogenda kuyiwa soda mu bintu by'abandi ebyuma biri awo. Omutaka kikuuma. Bombo ogenda tugobesa mwana eno. Soda olaba waliwo control z'abandi simululire eno. Mwonda Wanguma. Waliwo bikondo byenkugambye. Nsobya Ye mutaka mmondo ebuswa. ttaka mbondo ebuswa bakusabye butaka akagoba kalamba basajja Wangi Sebo. bagamba ntegedde yamala buuza mpulira bulungi si bwe waawo Ye Sebo. kino kigamba abeddira amazzi g'ekisasi kyekimu ku bika by'Abaganda Bwe kiri Sebo. mpa erinnya ettongole eribaweebwa Mano oli kukunywa galwadde kati sente. Abamaze ekisasi tubayita Tabudde naawe. ababuubi obugoba bubiri neyanze nnyo Sebo neyanzeege. basajja bw'onoofuna ku lwendo lw'amazzi nga tuddiŋŋana Amiina Sebo. kasooka tuwumulemu eddakiika nga 2 nga bagatta tuddemu tubabuulire ebivuddemu ate awo tweyongere tubamalirize. Maziga. Okay. Sikena bako ka tokate kikone kama isi. Alaji wanda sababu kushamu. Sio sende. Kushamu ndana satu wao. Kushamu. Satu. Ndana kushamu. Hello. Vale, buge tandise mu butongole.
I'm such a wonder. Send a little bit. No one said no song. No, such a catching. Oh, and I say, I was only all in the tail. So we wanna they can get him mama and sing for now. Mwagala kwelolera. Uli ku stage ka live. Ready Kitty. Azima. Kale tweyanziza oyo ye Titi Lady Titi n'akayimba ke akayimba kaffe si kake ye kasitamala okayimba kabantu tekakyali kakati bino bye bivudde olumegano olusooka naye nga jjukira nti okumanya asinze mu lumegano luno tulinayo ebibuuzo musanvu ebiddako lugenze bwe luti Ntojo David afunye obugoba 5 Mukoza Julius afunye 13 Nava omwana w'omumbejja Nanyonja afunye 7 Sobya George n'afuna 11 Sewanyana Matayo n'afuna 9 ne Basajja Mivule n'afuna 17 Okusalawo kugenda kubeerawo ku lumegana luno lw'entandika essaawa zino tugatte muno abana abanaasinza omuwendo be bagenda okusigala mu lwokaano ababiri bafulume kitegeerekese genze kuyasoose Ntojo David ekibuuzo kyo kino kya 9 ku bibuuzo 7 bye wasigazza Obuganda kiki kyayita ebbungala kibira kati kulagaga bundles za 8 Oh sorry ebbungula kibira awandiise ebbungula kibira nsonyiwa wabaddewo Zakubulire ebbungula kibira yetungulwa Basajja Mibole jengamba etungulu eto bakalamba
wekino ntojo edda ensimbi baazisiigangako langi nga ya kyenvu mwana watu nga zirabisa bulungi beeyambisa ki ekinyula tojjako kafunye obufunye ekisoko kino kitegeeza ki okusimba nakokongo ekyo muwadde kyabuwa